أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد tubaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byonna by'akyatukoledde tumwebaze jalla wa ala ku byonna by'akyatukoledde kubanga Allah tukakasa atukoledde bingi baganda bange ngamaze okubeera nga nteneza Allah subhanahu wa ta'ala izaako okubeera nga nsaya ko kitwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yabeera nga atuleetera eddiini ey'obusiraamu eno tutambula n'omusomo gwaffe ogw'okubeera nga tuyiga entendeeza z'okumakya n'olweggulo yani azkaari za sabahan ne masaan nga kyaddaaki omusiraamu okubeera nga yeekwata ku azkaari ezo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ze zimu ku nsonga ayagala ssente z'alina okubeera nga akola nga ayagala ssente okuva Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bannange edduniya ennaku zino mwe tuli edduniya buli omu ali bubi teri ali bulungi nze naawe we twogerera tuli ku mabanja nze naawe we twogerera abaana babagobye school fees abaana obudde bugenda tuuka wakomewo waka yani tuyina bintu bingi nnyo bye twagala naye mwana watunga ekizibu kya ssente naye faman arada yenna awulira nga yeetaaga riziki fadhkurullah jukira Allah gwekwate ku azikaari zineeno nkulayira erinnya lya Allah ajja gifuula ensonga ekubeera ng'ekwogeza ssente naye twesonyiwa ebintu ebitali mu kujjukira Allah gwekeera ku makya okola by'olina kubeera ng'okola naye nga mu byonna by'olina okubeera ng'okola nga mulimu azikaari funa azikaari gwe ziweekwatako lekerawo ogamba nze siina budde tolina budde ku bintu bya Allah ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala ye alina obudde obukutegekera buli kimu ky'ogenda okubeera ng'okola mu lunaku gwe n'ogaana okufuna obudde bwe gaana obufuna leero naye nkulayirira eriyo olunaku w'ogenda obeera mu kabbuli wekka akweragisa essaawa zinene ku dduniya tewajja naye ekikwasa ennaku n'akwemazaamu ennyo ku mulimu gw'owangaalirako wallahi wamusangawo ku mulimu abamu yakusanga nawo ku mulimu naye mwana wattu akumazeemu okutuuka ekiseera nga tokyagaana kusaala nti olw'okuba mukwano gwange nza nnyumiikiriza nnyo akumazeemu nnyo n'atuuka ekiseera nga tokyagaana kujjukira Allah kyowalaba nga batugamba nnyo nti almaru ala ddiini khalilihi falyanzuru ahadukum man yakhululu eddiini eyimiriddewo na mukwano gwo kati gwe londa gwe gwoyita mukwano gwo nga talina ddiini gwanaamanya wonalonda mukwano gwo ng'ayagala nnyo azikaari ez'okumakya n'akawungeezi oba ng'ayagala nnyo okubeera ng'ajjumbira mu muzikiti okubeera ng'asaala ejjama nkulayira nawe ojja kyuka wekka anti nga kikubanja naye kati tekikubanja kubanga mukwano gwo gw'olina waati waafaanana kubanga mikwano gyaffe ennaku zino bafaanana batyo tebategeerekeka nelonda ne wabanga ogambye kuwasa mukazi londa mukazi alina ddiini ne wonadda mu kubeera ng'ofa ebirala ogenda kubonaabona kubanga ennaku zino abantu bangi nnyo otuuka ku mukolo kyemmanyi ffenna twali tutambuddeku ku mikolo otuuka ku mukolo omukolo nga gubadde gwa bbeeyi nnyo nga gwa bbeeyi era n'omwana nga bamuwadde n'amahale sente empitirivu nnyo ne baleeta ebirabo tomanya na birabo bitutte sente mmeka nga biyitirivu ne bajjuza eddiiro yonna compound nga batwala muwala oba muwala mulungi oba atya naye nga batwala muwala abaya akamutuuse wayita wiiki emu ogenda owulira nga biri ku mawulire nti embaga gye twabalaga wiiki ewedde omukazi yanobye nti kiki omukazi bamukwase ne gundi kitegeeza omukazi ye yafa byute alina kye yafa ekirala kukakkana nga tafudde eddiini kyowalanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omukazi yenna w'obanga mwegombe bino sente
bulungi nasabi kikache naye yatugamba fadhfaru bidhati din taribati yadaka oweddiini ne waba muntu wongo ogenda kubangala naye nga mukazi oba musajja forward din wonaafe ebirala nkulayira togenda kutebenkera kubanga ojja tuuka ewakabi wali omusuubiramu nga si byali wetunabeera nga tulonda abantu abayina eddiini si mikwano gyaffe gye tuwangala nagyo si mu bakazi be tuwasa tugenda kutebenkera naye tunaafa galonda tetugenda kutebenkera tugenda kubeeraawo tutyo bowulira nti yamuwasizza wiiki ewedde omukazi yanobya ate nga tadda aba yakamuwasa n'amuwa talaka naye nga gwawadde talaka yamuwa amahale ga bukadde bumeka n'akola omukolo gwa bukadde bumeka naye nga essaawa zino baayawukanye ate n'olaba ono eyakoze omukolo nga tegwawezezza nakakadde ng'omukazi ali waka ng'afumba tufenga nnyo eddiini we tuba tuwasa oba ezo nno ntera kuzireetanga tipusi tuzeekwateko kubanga wonaafanga eddiini ogenda kuwangula mu nsi eno ng'olonda omukazi agenda okuzaalira abaana bo ng'olonda mukwano go agenda okuwangala naawe mu bulamu bwo best friend fanga ddiini birebirala bijjanga luvannyuma birebera bijjanga luvannyuma nti owaabwe nti balina ssente waabwe nti ekika kimanyikiddwa nti ate mulungi nnyo nti ate mugezi nnyo tufa ddiini owa ddiini yajja okukulagira okubeera ng'oga nti waayi budde bwa swala wasomye ku adhikaari leero ku makya naye ani alina mukwano gwe ennaku zino ng'amugamba nti waayi fulani wasomye ku adhikaari ku makya naye nga tubalina bangi olw'obutamala budde katusome zikiri yaffe enaku olwaleero ezo nzireetanga tipusi tuzeekwateko mu bulamu bwaffe wotunaazeekwatako osanga bunaakyuka kubanga obulamu bwaffe ennaku zino tuwangala mu bulamu abantu nga beegomba n'okufa omuntu n'obeera naye ng'onyumyako naye n'agamba senga nfa agamba senga nfa ng'omukazi nga yamunobyeko oba omukazi nga yamususseeko yani nga byali agendera nga si byamusanzeemu kati bannange tufenga eddiini mu bintu byonna ne mukwano wo kennyini gwe gw'oba olonze golonda mukwano gwo nga wa ddiini tajja kukuteeka ku stress tasobola kukuteeka ku stress naye tufa ebintu ebitaliimu yadde amakulu zikiri yaffe ey'olunaku olwaleero ng'esomawo eti zikiri zino nnyingi naye ng'omusomo insha Allah tunaatya okubeera nga tugumalako naga tuyiga zikiri emu ku emu oyinza ogiraba zikiri ng'ogimanyi naye mwana wattu just tujjukiza kubeera nga tuzeekwatako ng'esomawo eti ey'olunaku olwaleero tugisoma emirundi ena sabahan wa masaan ku makya emirundi ena n'akawungeezi emirundi ena ng'esomawo eti Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasulak 4 marrat mirundi ena nti Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arushika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasulak جدا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasulaka. Minudi ena ngama kurugayo mwana tugegano nti Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arushika. Ay Allah, mazima mbukeseza, inni gwe mbukeseza, ushhidu nga njulira, era wa ushhidu hamalata arushika wa malaikataka, era mwana wattu nga era nkyajulira ne bamalayika bo abasitudde namulondo yo, wa jamia khalqik, nebyo nera nga njulira n'ebitonde byo byonna nti mazima nti annaka anta Allah, mazima ddala gwe Allah, la ilaha illa anta, tewali asinzibwa okujjako gwe, wahdaka la sharika laka, era asinzibwa mu bwomu yekka, tagattibwako na kintu kyonna, la sharika laka. Era wokera ku makya n'ogamba nti Allah ayina amufaanana waati mu mbeera, tagattibwako kintu kirala kyonna, nti Allah tumugasseeko kino weekiti, nti wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, era mwana wattu mazima ddala, era mazima ddala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduka wa rasuluka, mudduwo abduka, era mwana wattu, wa rasuluka, era mwana wattu mubakawo. Yani ombaka sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah, ate mwana wattu mubaka. Ekyo kino njagala tukitegere bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam muddu ngaffe, naye ye kyatusingako yali malayika. Era olina osoma nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduka wa rasulu, mudduwo ate era mubakawo. Ne mwana wattu zikiri eno wetuba tugisoma olina okubeera ng'okyusaamuuko. Wali tusomesezza, wali eri ngambye nti Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arushika, ngo osaba Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'okyajulira nti Allah subhanahu wa ta'ala yakyabukesera, yakyabulinamu obuyinza obudde mu kubeera nga butambula. Naye nga mu byonna seewulira bulungi leero, naye nga waswija gye nninza okubeera nga mbawa, kubeera nga twekwata ku zikiri ez'okumakya n'akawungeezi. Twekwata nnyo ku zikiri z'okumakya n'akawungeezi, Allah agenda asumulula ebyensi bye. Tuve mu bintu by'enkaayana, tuve mu bintu by'okuleekala, tudde ku nsonga eyatutonza. Kubanga Allah yatutonda n'atubuulya lwaki atutonze. Bino ebisigadde tebikuleekaanya. Tuli ffenna baganda bantu. N'olwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yabeere nga akkiriza edduwa zaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asumulula ebyesibye byaffe byonna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tutaasa badduuyi baffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atuyingiza ejjana. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'asonyiwa abafu baffe abaafa nga basiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'ataasa ebyonoozo by'omu kabuli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.